الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تركنا على المحبة البيضاء والصراط المستقيم والدين القويم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wechiba Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okubeera nti akyatulekedde ekyengera ky'obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwatulekedde abutuweemu okumutya. Tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe, ezimu ku nsobi ezikolebwa abantu mu nzikiriza. Twagamba nti athmanu shay wa aghla kanzu, ekigambo ekyo bbeeyi ky'oyina, ekyamaguzi eky'ebbeeyi ky'oyina, oyina kye bayita al aqida, enzikirizayo. Tugezaako kubuulira biki ebyonoona enzikirizayo. Ebigambo bino tubijja mu kitabo kya Sheikh Wahid Abdussalam Bali hafidhahullah. Sheikh yawandiika ekitabo ekyo, kirimu ensobi nnyingi abantu ze bakola mu ibaada ez'enjawulo, era tujja kujja tuziraba insha Allah. Naye ku mulundi guno tukyali ku nsobi ezikolebwa abantu mu nzikiriza. N'olwaleero bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba ensobi abantu ze bakola mu nzikiriza zaabwe. Ensobi gye nnina wano ya leero, tasdiqul kuhna wal arrafin. Abantu, ekimu ku byonoona enzikiriza zaffe, abantu bakkiririza mu balogo, mu balaguzi. Subhanallah, omuntu agenda n'afuna ebizibu, bw'afuna ebizibu n'agendako ewa sheekhe yenna oba omusawo omuganda amukeberemu. Ekigambo ekyo kyonoona enzikirizayo. Era bw'ogendayo ofiirwa ebintu bibiri. Ekisookera ddala ofiirwa enzikiriza. Wabula bw'oba tokkiriza bye bagambye, ofiirwa esswala ennaku 40. Yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam, man ata arrafan fasa'alahu an shay'in lam tuqbalu lahu salata 40 layla. Hadithun sahih rawahu Muslim wa Ahmad. Omuntu mbaka yagamba nti omuntu yenna agenda ku mulaguzi yenna n'abaako byamubuuza n'abiwakanya, afiirwa esswala ennaku 40, ze swala 200. Wabula man ata arrafan, era agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti man ata arrafan, omuntu yenna agenda ku mulaguzi, au kahinan fasaddaqahu bima yaqul fakad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Singa ogenda ku mulaguzi n'okkiriza byakugambye, n'akubuulira ebikwatako naye n'obikkiriza, obeera okaafuwadde. Olaba enzikiriza bwegenze. N'olw'ensonga eyo kakasa ebigambo by'abalaguzi, asobola okujja ewaka wammwe n'akubaawo akati naga mugjeewo ebintu, ekyamazima ne mubijjawo ng'amaze obbaloga amaaso. Bwe mukakasa byabagambye, mubeera mukaafuwadde, mulina kuzza bujja enzikiriza yammwe. So okukakasa ebigambo by'abalogo n'okubiwakanya, omuntu afiirwa obusiraamu bwe. Ekyokubiri, al-i'tiqaadu fil hijara. Tulina abantu wano nga bakkiririza mu mayinja. Inna minan nas man idha ta'akhkhara injabuha lam talja ila Allah fatad'uuhu wa tatadarra ilayha. Inna minan nisa, waliwo abakyala bw'alwawo okufuna olubuto tasaba Allah, wabula agenda ku mayinja, ku byaziyazi, n'abeera ng'abisaba bimuwe oluzaalo. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wekiba Allah subhanahu wa ta'ala ku bigambo by'okuzaala agamba nti yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur.
أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الله تبارك وتعالى يرزق من يشاء يهب لمن يشاء يا قبيل ومونت الزد. الله سبحانه وتعالى يا ومونت الزد اليومان ومولا يا ومونت الزد اليومان ومولينز. Karo kole ekikolwa kyonna ekyokukyusa oluzaalo, oba ogenze ku musawo muganda, oba ogenze ku jjinja, oba ku lusozi lwonna, oba otadde ibaada ennungi mu kifo ekikyamu. Wa hadha nabiyullahi Zakariya sallallahu alayhi wa sallam dhalla aqima lam yanjab hatta shaba ra'suhu wa wahana 'azmuhu وأنحنى ظهره عليه السلام. نبي زكريا يتوكا كولا ناكدوا ومغونغو نغويوتا غتاينا موانا ورغم ذلك لم ييأس من رحمة ربه تبارك وتعالى. نبي زكريا تيغوا مسوبي لي الله وظل يدعوه ويتضرع إليه ليرزقه الله ولدا يرث النبوة من بعده حتى لا تنقطع النبوة من نسل أبيه يعقوب بن إبراهيم عليهما السلام. نبي زكريا بأمانو كبيرا أنت أبولو موانا إبانغا دينا زيوسي nga takyalina ssuubi lyakuzaala, essuubi lye mu Allah teryaggwaayo. Farahimahu llah wastajaba duaahu warazaqahu biyahya. Wekiba Allah yamwanukula n'amusaasira n'amuwa omwana ayitibwa Zakariya asobole okutwala mu maaso olulyo lwa nabbi Yaqub mutabani wa Ibrahim. Wulira ebigambo bya nabbi Zakariya ng'alajanira Allah. قال الله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بيغامبي يا نبي زكريا أسبى الله تبارك وتعالى أي الله مبانغا دبانغا سينا موانا obwan nabbi buno tebugenda kukoma ku nze mu lulyo lwa Yakubu. Fastajaba Allahu duaahu fil hal. Wekiba Allah subhanahu wa ta'ala yamwanukulirawo. Wulya Allah bwamugamba ya Zakariya inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Allah gamba Zakariya naga Zakariya nkwanukuliddewo era nkusanyusa n'amawulire ag'omwana. Twagalamu ekipointi yaffe bw'olwangawo okufuna ezzadde ddukira eri Allah tabaraka wa ta'ala. Buli w'onoonya omwana mu makuba amakyamu ebizibu birinde. Ebizibu ebisooka byakufiirwa nzikiriza, ekyokubiri oba oleesa amasitaani ewaka. Zakariya taajjaba min dhalik wa huwa ala hadha alhal min alkibir وزوجته عقيم لا تلد. yalina ebizibu bibiri nabbi waffe Zakariya. Yeke nnyini musajja mukadde, omukyala we naye mukyala aqim, mukyala mugumba. Allah musanyusa n'amugamba nti ulya Zakariya bwagamba Allah ayi Allah oluvannyuma lw'okubeera nga ndi mukadde, omukyala wange ate naye buuyo n'abaana erabika yakoowadda, binaaba biti ebyo? Allah yamugamba nti Zakariya agamba Allah rabbi anna yakunu li ghulamu wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu min al-kibari itiya. Nze kennyini ndi mukadde, omukyala wuyo mugumba, binaaba bitya? Allah muddamu n'amugamba
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. Allah mgatofaayo kunze katonda ukyangu nnyo kubanga naawe nakutonda tewaliiwo gwe Zakariya ati weewuunya ki bw'obanga gwe omukadde wooli osobola n'okuzaala. N'olwensonga bannange wano nno enzikiriza z'abantu nnyingi zifiira nnyo wano mu kunoonya enzaalo n'okukyusa enzaalo. Oyinza okuba ng'ozaala abaana bawala bokka tekikubeerera ekizibu n'ogamba nti ate kangende nkyusa oluzaalo. Tulabye nga Allah tabaraka wa taala yagaba enzaalo. Era nga twongereza ku poyinti y'emu ey'okuzaala, abantu bangi batamwa nnyo ekika ky'omwana Allah kyaba amuwadde, nakyo ne kyonoona enzikiriza. Baadu nnansi yakrahu injaabu lbanaat, abamu tebaagala kuzaala baana bawala. Wa haadha khata, ey'ensobi, liannahu yajibu an yu'mina bilqadaai walqadar. Omwana Adamu oteekeddwa okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wa taala. Walaalla Allahu yaj'alahunna banatun salihatun fayantafi'u bibirrihinna fi hayatihi wa du'aihinna ba'da mautihi. Obadde okimanyi nti abaana bano Allah subhanahu wa taala nga yakufuulidde abalungi, osobola okubeera nti abaana bano Allah bakufuulira abalungi n'obeegasiza mu nsi muno n'oluvannyuma lw'okufaako. Era wal infaq ala albanat ajruhu azim, okukwata omwana ow'obuwala n'omuweerera n'omwambaza, obusiraamu bukitwala nga kya bbeeyi era okifunamu empeera. Wa thawabuhu jazil. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. يقام ماما في عائشة رضي الله عنها تنبك والله يقان تموت ين الله قواوي الزد اليابان بولا فأحسن إليهن abaana be n'abasomesa bulungi n'abayigiriza empisa z'obusiraamu bajja kubeera nga Allah ayisizaako bamutaase omuliro gwe. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. Ombaka agamba nti singa Allah kuwaaya abaana abawala babiri bokka bati ne bakula, ku nnaku lw'enkomero ojja kujja ng'oli n'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Tewevumanga ezzadde, tewavumanga ezzadde, kiyingira mu nzikirizayo. Yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam: ma min muslimin lahu ibnatani fayuhsin ilayhima ma suhbatahu au suhbahuma illa adkhaltahu aljanna. Allah nakuwa ezzadde ly'abaana babiri bokka bati abawala, n'owangala nabo bulungi, n'obafumbiza, munnange ogenda kuyingira ejjana. Obujulizi bungi bwe sigenda kumalayo obulaga obulungi bw'okolera abaana. So teweevumanga ezzadde, kikolwa kiyingira mu nzikirizayo. Ebintu ebirala biyingira mu nzikiriza z'abantu ba wano ewaffe Uganda, naddala abalimi mu byalo oba abalunzi, balina enzikiriza mu bintu nti ensolo ebo eba ezadde addira nabaana eno n'agisiba mu bulago bw'ekisolo nti kiva amata. Saa ma ya'malun, biki bakola ebikyamu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala. Bannange, tukuume enzikiriza zaffe. Waliwo ensobi endala eno nno nkulu nnyo wano ewaffe. Attashaa'um min kathrati ddahk. Omuntu wano bwakulaba ng'osekaaseka nnyo agamba nti olwaleero Abdul Karim ogenda funa obuzibu. Fa inna ba'du nnaas
يعتقد أن الضحك الكثير لا بد أن يعقبه هم وغم وحزن، فإذا ما ضحك كثير قال اللهم اجعله خيرا، وهذا اعتقاد باطل. waliwo abantu abamu bw'alaba ng'omwana asesennyoka abe mwana muto, mwana ng'agenda kulwala, k'obeere mukulu naga nti gundi ng'olwaleero osese nnyo ogenda kufuna ebizibu. Kituufu Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana okusekaaseka ennyo. Mu hadithi rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Albani fi sahiha عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. Ombaka yagamba nti toyitirizanga nnyo okusekaaseka kubanga kitta omutima gwo. Omuntu bw'ayitiriza okuseka n'entegeero oluusi eyinza okubeera nti ekyukamu. Naye newankubadde nga ombaka yatugaana okusekaaseka, la alaaqata lahu bilkhayri washarri walhazan walgham. Okusekaaseka tekuyina kakwate na bizibu bitutuukako. Tobeeranga onoga nti ekyamazima ebizibu bino ebintuuseko nasese nnyo ejjo. La, si kituufu. Ensonga endala atashaumu fi sawti albuuma walghurab. Abantu abawano bayina enzikiriza mu kinyonyi bayita owl oba crow, ebiwuguluwugulu bwe bityo. Baadhi nnas idha sami'a sawta albuuma agamba nti man alladhi sayamutu alyawm, ma alladhi sayahduthu alyawm. Kiwugulu kino nga kitukungudde, kyekigenda okugwawo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadith ya Ibn Mas'ud أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. okuwa nuuzoku shirkun amarobozi. Kowulidde ekinyonyi ekyo ekiyaayo nga kikaabye mu kigobe, baana mukwata amayinja mugobe omuyaayo ogwo gutukungula. Ebyo byonna bw'obanga olina enzikiriza bw'etyo kiyingira mu nzikirizayo era kiyinza okugikwonoonera. Era okwongereza ku ekyo, abantu abamu balina endowooza nti kasanze omwami ng'afuluma mu nnyumba, olwo nno bigenda mutambulira bulungi ku mulimu. Naye kensanze omukazi ankubye omutwe, ebyo byonna biyingira mu nzikiriza zaffe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yatugaana, yaga nti at-tayra shirkun. Waliwo abantu abavunnamira era abantu bannaabwe. Arruku'u li ghayri llah. Arruku'u huwa al-inhina'u bi niyyati at-ta'zim. Okubeera nti okoteka omutwe mu mbeera ey'okuwa omuntu ekitiibwa, okugulumiza. Wala yajuzu al-yusrafa illa lillahi wahda. Fabasiraamu okwemenyako kwaffe twemenyalako Allah tabaraka wa ta'ala mu ngeri y'okusinza, soogera ku buwangwa bw'abantu. Waliwo abantu nga ye okulaga nti ddala ddala omuntu amuwadde ekitiibwa nga yeewombekako, si kyentegeeza. Waliwo abamu nga banywegera abantu, akunywegera engalo, si bitwogerako. Twogera ku mbeera ey'okusinza, embeera ey'okuvunnamira abantu, si mbeera yaffe ya busiraamu. فلا يجوز لموظف أن ينحني لمدير عنده إلقاء التحية عليه. bw'obanga oli mukozi ku mulimu, si kituufu okubeera nti weewetamu ng'obuuza mukamaawo. wakadhalika ma yahduth min la'ib al-kurra wa nahwiha min ihna'i al-mudrib. Mudribi abantu bano bavunamira baliifiri baabwe abamupiira mu mbeera eyo, si byaffe. wakadhalika al-inhina'u al-mughni liljamhur 'inda ijabihim bihi kullu hadha la yajuzu. oba obuuza muntu mubuuze mu mbeera eyo kumuwa ekitiibwa, naye si kumufukamirira, la si kumuvunnamira, ate na si kuteeka wansi lubuto, kulukuuta wansi lubuto
ebyo si bituufu byaffe bya Busiraamu. Omuntu Obusiraamu bukukkiriza omuwa respect, okumubuuza ng'omuntu omukulu nga sheekhewo, naye si kuvunnama na kukoteka mutwe, okotekamu eky'omutwe. Era ebirala ebiyingira mu nzikiriza sheekhe byatuwadde wano, bad'u ahlul kitaabi bissalaam. Rawa Muslim fi sahihihi an Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Toteekeddwa kutandika abatali basiraamu na salaamu. Kobeere ng'omwagala nnyo mugambe nti how are you sir, good morning oba good afternoon. Wabula ye bw'aba agikutooledde giddemu. Omubaka yagambye nti la tabda'u al-yahuda wan-nasara bis-salam. Temubatandikanga abantu abo n'essalaamu. Ekirala kiyingira mu nzikiriza yaffe aba ahli sunna wal jamaa, sabbu sahaba, okuvuma basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Laqad tatawala ba'du an-nas fasabbu ba'du ashabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa hadha yaqdahu fi al-aqida li'anna Allah ta'ala لا يختار لصحبة نبيه إلا خير البشر. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Okuvuma basahaba ba Nabi sallallahu alayhi wa sallam kiyingira mu nzikiriza. Seka tugamba Sheikh Wahid hafidhahullah, lianna Allah ta'ala la yakhtaru li suhbati nabiyhi illa khairul bashar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye kitonde ekisinga ebitonde byonna obulungi. Kati Allah subhanahu wa ta'ala yakirondera abantu abalungi bakirinaanire. Tekisobokera ddala okubeera ng'omuntu omulungi Allah yamulinaanyisa abantu ababi. Waliwo abantu abamu nga ku nnimi zaabwe kuliko okuvuma basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oba okoze bubi, obanga nti Allah yalondera omusajja omulungi n'amulondera abantu ababi, n'otuuka n'okubakolimira, n'otuuka n'oga nti Allah bayingiza omuliro. Abubakar ne Siddiq nedda, ne ba Umar. Yagamba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti abantu omulembe ogusinga okuba omulungi gwe guno gwendimu n'eginaddirira. Awala natugamba nti muvumanga basahaba bange kubanga wandabira Allah nti singa omu ku mmwe asaddaka n'aweza olusozi lwa Uhudi tasobola kutuuka ku half ey'abasajja abo radiyallahu anhum wa radu anhu. Ensonga endala eyingira mu nzikiriza zaffe, takfirul muslim bighayri hujja, okukaafuwaza bannaffe. Kino kiri nnyo ku nnimi z'Abayisiraamu, okukaafuwaza bannaffe. Mina nnaas, waliwo abantu man yatasarra'u fi takfiri lmuslim bighayri hujja wala burhan. Baawukanamu katono nnyo mu byanfuna oba mu bibiri naga nti gundi oyo mukafiiri oyo. Wa hadha la yajuuzu, tekisaanira ddala. Yagamba Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, man qala li akhihi ya kafir faqad باء بها أحدهما وفي رواية فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. حديث صحيح رواه البخاري. wegendereze muganda wange atulaba, toyangu yange okukafuwaza omuntu n'ogamba nti gundi oyo omwononefu, kyamubukiriza okuteekako munno mu dduwa nti nsaba Allah omusajja oyo amulungamye ave ku kino kyakola, naye si kumwongerayo bwongezi. Gundi oyo mwononefu, olaba otya nga bakigambye ggwe teweeyongereyo bweyongezi? Olaba otya okukanyugira munno ekigambo ky'obukafiiri? Omubaka agamba sitogamba munno nti mukafiiri okujjako ddala nga ky'omugambye bwe kiri, naye simanyi bw'okipima, wabula kiyinza okukuddira. Emikisa gy'okukuddira mingi. Ensobi endala eyingira mu nzikiriza yaffe, ittikhadhu lyahud wannasara awliya yushawiruhum fi umurihi,
omuntu okuba n'omukwano omungi ennyo mu batali banzikirizayo n'obeera nga mikwano gy'abasinga temukwatagana mu nzikiriza wandibaako n'ekikyamu nga mikwano gyo gyonna temuli basaala temuli bagenda mu ddalasa waliwo n'abaana abawala batugamba nti nze abasajja abasiraamu bambula batya la yajuzu limuslimin an yattakhidha yahudiyan wala nasraniyan wala kafiran siddiqan aminan yastashiruhu fi umurihi toteekeddwa kubanga nfanfeewo nga mwawula enzikiriza kyonoona enzikirizayo qala allahu tabaraka wataala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وشبه الله قالت أوي تمفولanga abantu bemwawudde nabenzikiriza banfanfe bw'olabanga omuntu abeekulubeesezaako yandibanga wa mubo وقال الله تبارك وتعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر abange okufuula abantu abatali banzikiriza yammwe mikwano gyammwe tebagenda kusiima walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabia millatahum aya genda ogivunula eyo seeka aleesa ensobi endala al-ihtifalu bi'idi al-milad basiraamu bangi bakoppa enkola ezitali z'abasiraamu ez'okukola birthday من الناس من يحتفل كل عام بعيد الميلاد ويجمع أصدقائه ويأكلون أنواع الطعام وهذا أيضا بدعة والتشبه بالكفار obokoze emisango ebiri oba ozudde mu ddiini mu busiraamu tetulinayo birthday ekyokubiri oba otambulidde mu nkola z'abatali basiraamu waliwo abalala era bwe bazaala omwana ku lunaku olw'omusanvu bakolawo kapate ne balya ne banywa omwana ne bamuteerako music ne bamulaamiriza n'ebigambo mwana gwe obeeranga ne bamunaaza n'ebyogero ne bateekamu namirembe bateekamu kayayaana ne bateekamu bingi 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 bw'obanga gy'oli nakawera ndaba weewale nnyo ekyogero kyo okubaamu ebyo ebyekwosa ku mikisa gy'omwana k'omunaaza omuddo guno afune kino bannange si bituufu bal assunna ekiri sunna ekijjibwa ku nabbi waffe muhammad sallallahu alayhi wasallam hiya alaqiqa kukusalira omwana aqiqa wahiya dhabuhu shaatu عن الجارية وشاتين عن الغلام omwana omuwala embuzi emu omulenzi embuzi bbiri ويأكل الناس ويطعمون ويدعون المولود بالبركة abazze okulya ku mmere eyo ne basabira omwana nabbi waffe muhammad alayhi salatu wassalam agamba hadithi an samra anna النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته يذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى omwana omusiraamu asalirwa aqiika ku nnaku olw'omusanvu n'asalwako omutwe n'atuumibwa n'erinnya awo nno nawo abantu bagwira nnyo mu nsobi omwana bamuwonga mu sitaani bajjajja bamuwa emikisa si kyaffe kya busiraamu omwana waffe tumusabirako edduwa era omuntu yenna ng'ozadde omwana wo nina omusajja gwe mmanyi mukwano gwange buli mwana gwazaala alina omumutumayo erinnya ly'olugero
erinnya ly'olugero Mugabi, Muteesa, mannya mangi alina abaana nga 10 naye alina okuba n'erinnya eryo yandiba nga alina ensonga. Bwe liba nga talina nsonga eyingira mu aqida, Allah musaasire, naye abantu abasinga baba n'ebigendererwa eby'enjawulo. Bw'obanga otuuma omwana we erinnya, mutuume erinnya eddungi. Waliwo amannya agatateekeddwa kutuumibwa baana ba Busiraamu nga okutuuma Abdul Mawjud. Hadha khata lianna al-mawjud laysa min asma'illah wasawab Abdul Wajid. Mwetegereze nnyo nga mutuuma abaana amannya. Twajjirwa internet, oli agenda n'anyiga ku Google anjaga amannya ga H oba kituufu oba kye baleese kyatuuma. Okutuuma omwana erinnya nti Abdul Al, hadha khata, nsobi. Mutume nti Abdul A'la au Abdul Muta'al, ago mannya ga Allah. Okutuuma omwana nti Abdul Sattar, hadha khata, ekituufu Abdul Sittir lianna Sattar laysa min asma'illahi al-husna. Okutuuma omwana nti Abdul Aati, gonasi mannya oba Abdul Nabi, wa hadha khata was-sawab Abdu Rabbi an-Nabi. Okutuuma omwana nti Abdu Rasul, ono muddu wa mutume, hadha khata. Mbaka Muhammad alina baddu be, ogamba nti bw'oba oyagadde ku tteeko lya mubaka gamba nti Abdu Rabb ar-Rasul, ono omwana wa muddu w'omulezi w'olyo mubaka, ne si muddu wani, biyingira mu nzikiriza. N'olwensonga tuwadde ku kigambo ekigamba nti mu aqida zaffe, mu nzikiriza zaffe, tufeeyo nnyo nga tuzadde abaana baffe okubasalira aqiiqa. Era nno ssebo nayo nsobi, abasuubuzi abatulaba, la ilaha illa Allah. Omusuubuzi bw'atuuka ku mudaala gwe atunda nsawo, atunda bummonde buzungu, atunda ngoye, atunda oba bodaboda, omusaabaza asooka oba mwana yasomye ku university, omusaala gwe ogusooka seeka agamba nti takbilu nuqud, abantu banywegera ssente. Ba'du tujar yaqbal awwal nuqud ya'khudhuha min awwal bay'ihi fi awwal al-yawm wa hadha la aslu lahu fi ash-shar'. Bw'agenda ku mudaala gwe, essente esooka okujja mu nsawo agiteeka wabbali. Manyi kyakola? Ateekamu ebikoola by'obutunda, obutunda buno owaffe Obuganda, ng'awanuuliza ku ki ng'agamba nti atunde nnyo, era ezo ssente azikwatako. Ne bw'abanga oli aleese ekyenkyamugamba ojja kujja olw'eggolo, ze ssente zange sizikuwa. Abalala mu ngeri gye mukwatamu bakasitoma bammwe, oli bw'ajja okubaako okukugulako, olina engeri gy'omukwatamu bw'oti, omuyoolamu emikisa. Hadha khata, nsobi. Omukkiriza wasabye Allah akugabirira, akugabiridde. Ate ekikukoze ebyo kiki? Mbu ssente zino oziteeka mu bikoola by'obutunda, otunde nnyo. Nzikiriza nfu. Waliwo abantu abamwera singa abadde alya emmere n'emugwako wansi aginywegera, ekitole ky'ettooke n'akinywegera. Oyinza okuba tobirabangako, tambulako. Bannange si kituufu. Fayambaghi an ya'kulahu al-insan aw yada'ahu liqat aw kalb aw nahwihima min al-hayawan walakin taqbiluhu la yushra'. Kale bw'owuliranga togenda kirya wakiri kiwe kapa oba embwa ekirye, naye ekyokukinywegera si kyaffe kya Busiraamu. Waliwo hadithi abantu gye beesombesa, seeka agireese wano nti akrimu al-khubz fa inna Allaha akramahu faman akrama al-khubza akramahu Allah. Rawahu at-Tabarani fi al-Kabir wa qala Albani fi ضعيف الجامع موضوع. Sheikh Albani yagamba hadithi eyo mawdu', egamba hadithi etegeezaamu kuwa kitiibwa migaati oba emmere eba egudde wansi.
وإنما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نبي صلى الله عليه وسلم يتغامبا bobanga olye emmere neegwa wansi gikole ki gijeewo ogijjeko olutakataka oluvannyuma ogirye togirekera shaitan naye si kuginywegera. Era waliwo era ebirala ebiyingira mu nzikiriza zaffe al ihtifaalu bi a'yaadi lmubtadia. biri waffe Uganda abantu bakuŋŋaana nga bayina ziidi enzuule oba emikolo egya buli mwaka enzuule. abalala bakuŋŋaana buli nnaku z'omwezi nga lumu mu mizikiti kati kyakyase waffe. abalala bakuŋŋaana nnaku z'omwezi 27 n'ebirala. nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba inna likulli qaumin iida wa hadha iiduna. ebigambo ebyo byogera ku idi yali ya idi al-adha. nagamba nange buli bantu balina emikolo gyabwe naye ffe abasiraamu tulina iziidi zaffe mmeka? 2. kirimu ebizibu tashabbuhu bilkufur bilkafara au bilkuffar, mulimu okwefaananyiriza abatali ffe basiraamu. wa nahnu ma'muruna bimukhalafatihim. Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we batulagira kubeera nti abantu abo tubaawukanako. naye osangira ddala oli nga munnange musanyufu nnyo ku nnaku z'abali n'agula n'ebyokulya. bannange si byaffe era biyingira mu nzikiriza zaffe. ensobi endala omuntu okulayira ekitali Allah. minan nas man yahlif bighayri llah fi kalamihi. aganyabo ndayiranga n'obukubakuba butonnyorera ndayira n'olayira ebitali Allah. munnange wa kullu hadha halfun bighayri llah. okulayira ekitali Allah madhmumun wa haramun. yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam man halafa bighayri llah faqad ashraka. omuntu yenna alayira ekitali Allah aba agasse ku Allah. akati ekirala waliwo abantu abamu bayina enzikiriza nti anna ba'du nnas yamna'u rahmatullah. waliwo abantu abamu abatuziyizaako gundi eba oli omulabanga tewali kusaasira kwa Allah buli woolaba kasimu nga zze wano. wa hadha mathalun batil wa i'tiqadun khati'un لأنه لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع نزول رحمة الله تبارك وتعالى. تولي أسولا كل مسا كفونا مكسا جاء الله قوند يكزكم مولي مسيجين دا كورا. omuntu oyo mwana bukyanga jamma kagange. waliwo n'omusiraamu abasiraamu bangi bata abakazi nti gundi oyo wa kisiraani. ennyumba eno ya kisiraani si bituufu ebyo bannange. yaqulu llahu tabaraka wa taala ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-azizu al-hakim. Allah gwagguliddewo tosobola kuggalawo ate gwaggaliddewo ne bw'okola otya. oyinza okuba nga olinayo wali ofuna ssente mu mwaka gwa 2024 nga wali okola nnyo nga bizinensi ekyaliwo n'olwaleero ng'abalala bagifunamu nga gwe riziki yo yaggwamu tewaliwo yakuloga. beera n'enzikiriza ennungi mu Allah. qala Allahu tabaraka wa ta'ala قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سورة الزمر آية 38 gendo jikebere
tewaliwo asobola kukulemesa kufuna riziki yo. Al-i'tirad ala al-qada'i wal-qadar. Era abantu bawano bayina endowooza embi eri Allah. Buli waalabanga neiba wazimbye ennyumba agisize ne rangi, oyo mulogo. Wa hadha المثل معناه أن الله تعالى ليس حقيما في عطائه حاشا لله فيرزق ويعطي من لا يستحق العطاء ويمنع من يستحقه. وهل هذا القائل أعلم بمن يستحق من الله؟ قال الله تعالى: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله. buli woogezaako okulaga nti Allah yawadde gundi gwe teyakuwadde, oba otegeeza nti Allah si mwenkanya mu byakola. Wa hadha khata fi al-aqida. Nsobi nene nnyo mu nzikiriza. Abaffe Allah atubuuza mu Qur'an, awalam ya'lamu anna Allaha yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah subhanahu wa ta'ala balaba bundugulako atabala nafunza. Kale beeranga n'enzikiriza ennungi mu Katonda wo. Walau ba'da hin, ajja kuwa Allah naye tonyiigira afunye, tomutega maggwa, tomukolera ddogo. Allah yamuwadde. Bw'abanga alina eddogo lye yamanyi, naye gwe kkiriza nti Allah yamukoledde ebyo. Tuyina enzikiriza endala seeka agireese wano waffe wano oba weeri nawo simanyi Uganda. Waliwo abantu nga balina enzikiriza mu bisolo bino bibiri. Ya'taqidu fi salhafatun, engeri ya enfudu. Ya'taqidu ba'du an-nas annahum idha rabu as-salhafat fi al-bayt fa innaha tajlibu ar-rizq wal baraka. Bamulagirira aleete enfudu agirunde. Bw'amala ogireeta enfudu eyo ejja kuleeta emikisa. Wa hadha i'tiqadun batilun. Nzikiriza nfu. Enfudu obufudu. Mbwe sente ziwangaale ng'enfudu. Hadha khata. Abalala bakkiriza mu kamiliyoni al-harba. يعتقدون أنها إذا رميت على امرأة عقيم ففزعت فإنها تحمل. وهذا باطل، لأن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله. abantu abasinga omukyala bwalwawo okuzaala bamukubako kannawolovu ku lubuto. Bwe yeekangamu bw'ati nga bamanyi ono ajja kuzaala, bw'ateekanga takyazadde. Bannange si bituufu mu nzikiriza ey'Obusiraamu. Era waliwo abantu abalina al-i'tiqaadu fi al-miraa'a, balina enzikiriza enkyamu mu ndabirwamu. Ya'taqidu ba'du an-naas anna an-nadhra في المراء ليلا لا يجوز، ويعتقد بعضهم أن المراء إذا تركت بدون غطاء ليلا فإن الحامل تسقط، وكل ذلك باطل. bagamba tibwotunula mu ndabirwamu ekiro si kirungi. Era bagamba nti osinga oleka endabirwamu nga togibiseeko, omukyala ali mu nnyumba w'olubuto lugenda kuvaamu. Ebyo nasi bituufu, sinzikiriza ntuufu mu mbeera y'Obusiraamu. Era bw'oba ng'okiyina ekyo ng'okkiririza mu ebyo ebyendabirwamu, naawe nzikirizayo ebaako akabuuza. Al-i'tiqad, abantu balina enzikiriza nti okwera ekiro kijjawo baraka mu nnyumba. يعتقد بعض الناس أن المسافر إذا خرج، waliwo amawanga agamu naddala mu Bawarabu eyo, singa semaka atambula n'agenda mu lugendo temwera nnyumba paka lwalidda. Haji agenze mu hijja nti ye kati haji
alimala kudda ne muddamu okwera ennyumba kubanga ne mmala mujeera nga tannadda tajja kuddira ddala. Saa ma ya'maluun. Waliwo abantu abamu era abalina enzikiriza enfu ng'era basiraamu era nga bakiddiŋŋana nti Muhammadi sallallahu alayhi wasallam kye kitonde kya Allah ekyasooka. Fayaqulu ba'du almu'adhdhinin fima yusamma بالتواشيح وهي أشعار مبتدعا يقولها بعض المؤذنين قبل الفجر فيقولون عن رسول الله يا أول خلق الله وخاتم الرسل. بابا زينة وجوتا ملكم منسزمو بونغرا mwekigamba nti hayya ya awwalu khalqillah owayegwe Muhammad ekitonde kya Allah ekyasooka. Abaffe kituufu ekyo ddala Nabi Muhammad kye kitonde Allah kyasooka okutonda. Hadha khata fa inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam laysa awwalu khalqillah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye kitonde Allah kyasooka okutonda. والدليل على ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يكن يني ندوة محمد صلى الله عليه وسلم أتلقانتي يتوندي Allah kiyasooka okutonda yali kalaamu n'agiragira ebeerenga ewandiika qadar ne riziki z'abantu. Kati ovaawo tugamba nti Muhammad kye kitonde kya Allah. Era abantu abasinga balina al-ghuluw balina basukka ekkomo mu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ne bagamba nti nuuru arushillah kitangala kya arushi ya Allah. Wa hadha qawlun يتردد على ألسنة كثير من الناس فيقولون عن النبي يا نور عرش الله. فهذا يحتمل أمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور. بوتugamba nti Muhammad kitangala kya Allah kya arushi ya Allah oba otegeezezza ebintu bibiri. Ekisooka nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatondebwa mu kitangala. Wa hadha khata لأنه بشر محمد مونتونغا abantu abalala khuliqa mithla al-bashar yatondebwa nga abantu abalala batondebwa. Yeke nyini atugamba Allah amugamba atugambe qul innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Bagambe Muhammad nti nze ndi muntu nga bo. Kati bw'otugamba nti Muhammad kye kitangala kya arushi ya Allah oba otegeezeza nti yatondebwa mu kitangala ate nga ye atugambye Muhammad yennyini agambye ana basharun mithlukum. Ekyokubiri أن يكون المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مصدر نور العرش وهذا باطل لأن الله تعالى يقول الله نور السماوات والأرض. Obanga tutegeeza nti Muhammad yensibuko yekitangala ate nga Qur'an egamba nti Allah ye nuru samawati wal ard. Kati oba okontana mu nzikirizayo. Ensonga endala abantu gye bakola bagamba nti okwera ekiro ennyumba kireeta obwavu. Okwera ekiro ennyumba nga tumaliriza kireeta obwavu ewaka. Ya'taqidu ba'du an-nas anna bakasa nti okwera ekiro kifu. Wa hadha i'tiqadun batil, nzikiriza nfu. Okwera ekiro la alaqata lahu bilghina walfaqr. Obwavu Allah bwe yakugerera bw'olimu kati n'obugagga bw'olimu tebiina kakwate na kwera kiro. Kale tobanga n'enzikiriza enneesulifu. Tumaliza tubagamba olutulafu olwaleero nti bannange tulongoose enzikiriza zaffe. Tulongoose nnyo enzikiriza zaffe. Kyenjagala okusembyayo olwaleero barakallahu fikum era kwe kulembeza ensomesa ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'ogikulembezesa ebirala. Qala Allahu ta'ala ya ayuha alladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Munnange
abantu balina enkola zaabwe mu ngeri y'okusaagasaaga mawoteeri ag'ebbeeyi aliisa kkono. Kati ebintu ng'ebyo bireetera omuntu okubeera nti nzikiriza yo mu nabbi Muhammad kubanga yasomesa birala gw'okola birala. Fayakulu ala almaida, tulira ku mmeeza tuliisa kkono. Kale bwe mbanga mulya muliise ddyo, bwe mbanga munywa munywese ddyo. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam idha akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idha shariba falyashrab biyaminihi fa inna ash-shaytan yaakulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Faayo nnyo otambulire mu bigere bya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'olwensonga eyo bannange tugamba nti enzikiriza kigambo kikulu nnyo. Bye twogeddeko ebigambo ebyo bitwale nga bikulu nnyo, weetereeze mu nzikirizayo. Totuuka mu maaso ga Allah nga haba'an mansura, ng'olina byoya byanswa, nga wasoma wakola bino naye nga mu maaso ga Allah toyinaayo. Qala Allahu ta'ala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika lain ashrakta layahbatanna amaluk. Allah agamba mubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nti obubaka bwakujjira gwe Muhammad n'abo abajja oluvannyuma lwo ti bwe munaakola shiriki, bannange emirimu gyammwe gijja kuba gyonoonese. Mulekeeyo shiriki yenna, mulekeeyo okweraguza, mulekeeyo byonna ebikontana n'amateeka g'Obusiraamu. Weeyise ng'Obusiraamu bwe bugamba, kwe kuuma obulungi enzikirizayo. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.